Finally twegatteko tubeere ng'ate tuyozaayoza Chosen Becky n'omwami we Professor Ssekaggya munaye Chosen Becky yasumulukuse bulungi era nga yazadde baby girl. Chosen Becky avuddeyo nalyoka tugamba nti omwami we bulijjo ayagala mwana muwala, okitegeera nno mukwano, kale ensonga bwesite bwe ziri nga wooli mu kulabaawo era omwami abaddewo bulungi nnyo. Jjukira nno Chosen Becky yavaayo nalyoka agamba nti omwana we yasembayo nti omwami jjukira mbu yali yeeganye omwana olubuto, okitegeera teyaliiwo. Kaakati nno ye Ssekaggya akoze ebyalema dictator Amil bambi abaddewo bulungi nnyo nga mukyala we asumulukuka, okitegeerera Ssekaggya musanyufu nga wooli mu kuba nti naate olaba akatambi ako n'oba wa mutima mubi obutayozaayoza Chosen Becky kw'ossa n'omwami we Ssekaggya. Okitegeera bambi bwe batyo ne basumulukuse. Chosen Becky abadde alajana ng'agamba bannange mukama mpulira nkoye, yavaayo nalyoka agamba n'okugamba nti omwana tannalaga sayini zonna ng'ate munnange abalala badde abazaalira ku wiiki 36 naye naawezezza wiiki 41 naye mukama amaze n'addamu essaala ze munnange n'abeera ng'ate asumulukuse bulungi. When you see this video, just know that the bulungi, I'm safe and the baby is safe. Thank you for praying for me. Unfortunately, ngenze muleba ward ngankoze ka makeup kasije. Tetukyasindika abaana bwetu ti tusindika tuti working. Sebo nangoba wano. Yenda. Tekijja kusoboka. Mother has the right. To do what? To chase me out? Yeah. Kale ogeza n'okikola. Kale you go, it is my right. Ne sawa eri tennabatuuka. Temujja awongoba nga nekyanga. Wamma kanneebake ne wano. Batuterawo ekitebe. Temulina kye muŋŋamba. Nnyo. Kiriza tubeere ng'ate tubuuzako ku bantu bano Wammanga Nanyonga Betty webale kuba nti nooli ku mukutu. Twagala okubuuzako ku Nimusima Rachel waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Stella Akamuze webale kuba nti nate nawe oli ku mukutu. Twagala okubeera ng'ate tubuuzaako ku Derek. Kiriza tubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire ate amalala ge tuli mu kuba nti nno tufuna wano ku News Spark Channel temebwa mu lutalo olwaliwo wakati wa Palaso kw'ossa ne King Saha wuno avuddeyo n'abaako ate byayogera. Ntwala okwebaza buli ansabidde na buli aweereza Kisland ssente bambi kyakabi mwebale nnyo mwebalire ddala bambi mwebalire ddala naye nsaba ontagingire King Saha vidiyo nemutuukeko kale tukanye ku Palaso Bosman wagala nnyo mwana musajja wa ddala Saha ejjuka olunaku lwali comedy store ne Kamile babategeka lunaku lwe mwegwako mwenna abanyiga bali baagala kukola action Kamile n'abagamba Saha addayo bakyewaka ng'alina ebinoobule mu baana be nti alwanye ne Kamile hawo songa ki olwennyo sinze nnwanye ne Saha eze Kamile obandiga ekyambu kakuzoli yayerere kakuzoyakoya ebikyebyo naye gwe noddira amazzi ga TikTok nga naawe osiba wano vuga ebipiira n'ogaleeta mu action nga Palaso yalina ku interview tabirinako nti mambo no bali aliawo yanti no BCD yekenyenyi baidha ye yagamba mwana otawasaba otawona Saha mbono nsibidde Saha engatto simanyi kyakoze bakikozeseza butiitiizi naye teri mutiitiizi ateekeka apakinga majambiya teri mutiitiizi ateekako mundu taliyo tasobola kubaayo era webaze nnyo ab'emmundu abo kuba amajambiya ffe tetugatya soakera kumakya kutya jambiya naye emmundu eyo Saha emmundu eyo ow'emmundu oyo mwebaze nnyo katereke ka freaking zali
gamusabira obwenkanya bbanga lyonna. Yes, bwe tweyongerayo munnange ye Calvin Kayanja atabuse agambye nti poliisi eveeyo ekwata abayimbi abatambula n'ebiso nti Palasa ayina ekiso, King Saha ayina ekiso n'abayimbi abalala abayina ebiso mbu babeere ng'ate bakwatibwa. Buli ennyimba lwe zibaggwako mwekolamu obuvuyo mu ntaagengire Uganda Police muyina okuproducinga omwana w'abendi gwe mwakubye ebiso gwe mwatemyetemye. Wano onoonya simpase okubira buli omu bw'okaaba obuzigo obw'ekirogo naye nga kazannyoko. Wagenda mu maka ga Alien Skin n'amajambiya misana ttuku n'abavubuka be baatemyetemye wagenda nabo kukola ku ffujja Alien Skin. N'oyonoona emmoroka ze n'okola effujjo lyonna ng'oyagala na kutta bantu era abaana bangi ne basibira mu ddwaliro Alien Skin n'asirika. Stanti ze zimu mwatemyetemye omwana w'abendi olw'okuba mukozesa poliisi n'abo abeefuula nti b'opposition olw'okuba baawasa abaana b'abanene be babashieldinga nga mukoze ebizibu. Wano waddukira wa King Saha ne guruupu yonna eyakola effujje wa Alien Skin n'egenda n'esiisira eyo paka lwe mwavuvubawa buli wamu Alien Skin n'atafuna justice. Kati essaawa eno temudde abantu ne mutemaatema abantu. Poliisi esirise. Muli baana muzannyiraawo mu bintu mu lujja olw'okuba mwawasa muli bakooto mwawasa mu famire ezifuga wano. Tetusobola kukkiriza kutemaatema bantu bayimbi kubeera n'amajambiya mwe bennyini Palaso ejambiya naawe otambula nazo. Tetumanyi oba muli mu stanti zammwe naye ffe nga bannayuganda tuli concerned kuba mwatemudde abantu. Gye mwagenza okuyimba n'okukolera effujjo lyammwe wabaddeyo abantu ba bulijjo be mwatuusizzaako obulabe. Poliisi muveeyo ku kino. Abavubuka bano tebakweka emirambo n'abalwadde. Ngera bwe baakola ku Alien Skin nga bamaze okumwonoonera ebintu si gwe gugenda okusooka. Mubashieldinga ne bakola ku bantu effujjo. Twagala lipooti namutaayika ne action ku bavubuka bano abayimbi abatambula n'amajambiya. Olaba batemula bayimbi bannaabwe kati omuntu wa bulijjo. N'ogende wa Alien Skin n'oyasayasa ebintu n'ojjayo amajambiya n'okuba abaana n'otemaatema abantu. Temukomye okwo. Mugenza okuyimba mwe mwennyini munywedde enjaga yammwe mwefuulinganye. Mwefuulidde mwe bennyini mutandise okwetemaatema olw'okuba music ennyimba z'abaggwako muli mu stand. Kati katubakumira akaliro twagala kubalabako luzira. Tugenda bakumira akaliro paka maaso ga president mulina okutuukako eruzira. Bwe tweyongerayo oyo gw'oli mu kulaba munange ye muvubuka agambibwa okuba nti no yafumitibwa ekiso Wizo. Mukitegeera kakati avuddeyo naawe obujulizi ku ki munange ekyaviirako radio okufa. Tetujja kubeera nga tulwawo katukuwa akatambi kano. Munnaayo olunaku Moze lwafa lunaku lwali lwa Mande. Lwafa oba lwe bamulumba? Lwe baamukuba. Lwafa lwali lwakuna. Olunaku lwali lwa Mande lwe baamukuba ffe twali tusuze awutu. Inze ne Wizo naye Moze we yafiira yali takyayagala genda awutu. Moze ng'abeera agamba mwe baana mwe bajja kubatira mu bbaala mujja kufa nga ekke ng'ebintu bya awutu byamutama era ye ng'omwenge gwagunywera wali waka mu umbrella. Kati ebiseera ebyo Wizo yali akwana Sandra Teta naye nga waka twayinayo Talia Kasimu. Talia Kasimu namuzaalamu abaana babiri tumuyita Mama Thia mu Kyotara. Si Samira. Samira mama tumuyita Mama Dirani. Genda maaso. Katoyo twali Wizo yali akwana oyo Sandra bali basuze ku hoteli eriawo mu kizungu bagiyita Bromeria. Pulira. Naye wedi azuukuka kuba yakeeranga saawa 12 awo saawa emu yali musajja mukeeze. Kati nze twali tusuze awo tunga tuvuddeyo Wizo ne mulekawo ku hoteli nze nenzija waka.
Yali yasuze ku hotel ne Sandra. Naye nga waka yalinayo omukazi nga bamu mu Bwenzi genda maaso. Mu Bwenzi. Kati Sandra alaba mama nga gonna gujunga alaba ogugwe tala ya Kampala nga alaba ye mu magulu ayina mugolo digenda maaso. Kati kumbi moze yali angambye encha mutugenda tumuwerekereke entebe. Site. Yali yanteresa akakadde kamu n'emitwalo 8. Twaliwo n'omuntu twali bamuyita John. Oyo John naye. Kati inze bwe nakomawo nebaka mu studio sagenda neri je twali twebaka nebaka okubanga nkimanya agenda kunsumbuwa nga ndi mbuliri sajja munanga to nebaka mu ntebe mu ka studio ka wabweru. Engeri je yali agambye nti mugenda ku site newe bakaawo bwana jobbaita ogende bugenzi. Mba mpulira. Tugende maaso. Avaayo anzukusawa nga nagambe togenda out katira ba ebiseera ebyo nali nkyanywa mukenge kuba kati sikanywa. Okanywerewa gwe wo Lukindo. Genda maaso. Naguvaako lwe yafa. We naguvaako 2018. Genda maaso. Ajangamba mpasoko mpe kusigala. Muwasigala mbuza tuwizali wawizo mugamba tuwizali ku Bromeria. Agamba tusobola otambulawo ati Bromeria eri wantera jiwulira nti Bromeria eri awo mu kizungu. Kati otambulawo nti naisoko leteyo nairo wansi. Ngamba bali bakayita John nkawa mitwalo 5 kadduka kakirira wansi kaleta nairo kale kamugulya ne paketi ya Rex kaleta nairo 4. Akwata chupa ye mu ngalo nange nkwata ndala tukirira ku Bromeria hoteli eriawo mu kizungu kubigere ku macha. Twatuuka kwa hotel kwana mugamba tuwiza yinza okuba yebase naga tutuukeyo. Twatuukayo wizo yali ayimiridde nga ali mu kunywa kisadda kye awo nga ku shade we yali asuzaawo. Ne mugamba nti bwe baavaawo ne bajja ne batuula mu motoka ne boogera bye bayogera saabitegeera. Nawe wizo n'avaayo ne tuvaayo. Mu kuvaayo baatuula babiri mu eyo emmotoka emwero ya wizo. Yali emwero U8. Ne tuvaayo ku Bromeria. Nze natambuza bigere bo ne bajira mu motoka. Kati mba ntuuka ku Good Life wabweru ndaba mozava motoka nga yechanza kuba chupa ya nairo ku Collins ya Jasa. Nga ava mu moto nga ava ku having a conversation ne Wizo. Wizo achuka bwati naye n'obusungu addayo ku Bromeria. So Kati was an argument. Pause. Pulo. Emboze no mpola. Abaka twega tako ono omuvubuka abamuyita Sami mulwadde Wizo yamufumita ekyambe mu lubuto. Era nga omwana oyo we mumulabira yatana munda mwe bamulongosa munda ne bamujjamu akataago nga n'okumanya tamanyi. Akataago akalulwe akataago bakayita akataago nga n'omugamba tebamumanyi nga tebamugambye spleen. Era omuvubuka oyo takyakola of course kati akola atya oluusa abeeraawo olukindo ne lutana ne luvula amasira ne luvula omusaayi etc. Yafuna blood infection. Mu medical language it is called sepsis. Buli muntu amanyi sepsis wandikutte essimu n'oweereza omuvubuka oyo ne bwe zandibadde 15,000 kuba agenda kufa bwe batamulongoosa.
Mu mawulire amalala oluvannyuma munnange lw'okuba nti nate Palaso yavuddeyo n'alyoka agamba mbu nno simanyi King Sir yali mukwano nnyo gwa AK47 naye talabirirangako na ku baana be takomangawo nakuba nti nno baalambula wa gye baamuziika kale no munnange ono ttiimu King Sir amwanukudde. Busimanya Saha atalabirira abaana ba AK47. Saha alina oluganda ku AK47 oba AK47 yafa akoze eddaame nti Saha yalina olabirira abaana be. Ezo ze zimu ku nsonga zemuwa lwaki mwabadde mwagala omukolako obulumbaganyi mbu lwakuba talabirira abaana ba AK47. Mu abaana ba Moze Radio mumanyi kye balidde. Abaana ba Moze Radio mumanyi kye balidde. Mwali mubalabiridde ddi oba mama wa Moze Radio bw'alwala Diro yali abakubidde essimu oba tagikubira Saha nadduukirira mwe. Olutalo lw'okuba nti ani agenda okufuuka sipiika lukyagendera ddala mu maaso. Mawa alina kyagamba wano ku Anita Among. Alinga ng'omujaasi afunye ebisago ali ku sanctions. Omujaasi yenna waaba n'ebisago bamutwala for rehabilitation. N'olwekyo Right Honorable Anita Among bamutwala afune rehabilitation. Akyali muto ajja kudda nga bamaze omurehabilitatinga. She is an injured soldier. Never NRM bakimanyi. N'olwekyo baleme kutunuulira muntu batunuulire Uganda. Uganda eneeba etya. Kati okutwala general ali injured kitegeeza nti mujja kutambula mpola kuba jagamba nkooye tuyimirire ng'ate abalabe bajja. Ate sanctions zino baleme kubuzaabuza abantu nti bazireeta lwa Anti-Homosexuality Act. Sanctions zino za bubbi bwa ssente mu gavumenti era biri mu buwandiike nti baamuteeka ku sanctions lwa corruption. Bw'omaliriza ebizimbe byo naye ekizimbe kya Parliament tekiggwa. Ozimbye ekiggo, oguze ennyumba ya $multi-million Nakasero, wuuyo kati nawulidde nti yaguze Walusimbi's garage, agenda kuteekawo ekizimbe, agenda kuzimba 5-star hotel nga agumise sente za Afcon. Ebintu ebyo byonna nabisomye ku social media. Oba bituufu oba si bituufu naye kasita abantu bamanyi. Nawuliddeko nti yaleese emmotoka lugogoma eyitibwa Rolls Royce Phantom ya $2.2 kati mu ggwanga eyaffe eno enjafu newoba nga onyumirwa nnyo okwemulisa kozesa sente zo. Olaba ne Sudiri taleetanga ku Rolls Royce Phantom. Ebyo byonna bijja kukosa ekibiina kya NRM. N'olwekyo nze nvuddeyo mutima omulungi okuleeta experience gye nnina nsobole okutaasa Parliament. Nze najja mu Parliament nga nkyali muvubuka nenjivaamu nga neeyagalidde. N'olwekyo teri kuzikiza. Bwete etambula obadde mulabi mulungi olukwekumira ku Newspack channel kankusaba beere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weera.